n'abaana baabwe bajja kute niyo kuzaala kizunza lutwe oyo baana bakabisa amaziga noto omwana wange kizunza lutwe n'atagetinga mukazi wange n'akolaki. Imagine these people. Abasajja babbye eggwanga abasajja banjooga bannange babbye eggwanga abasajja banjooga ubidde state house controller akakawala nakalabanga akakawasi nnyo nekukubeera essimu notagikwata kati mbakufa nga bali mubabanga n'obukyeremubabanga n'obukyere bwabwe obujjudde envunyu tebalinyanga yeewaffe mubakubanga amayinja ne badduka emitwalo nayiwawo amayinja tewali milioni 10 zebandize nazo tebayinza kujja waffe tewali bubaka buva wa muntu nja kuzibuka bwa polisi teri mizinga wakiri ozuukira ate waffe amakuba gali aka kasamu gazinga emmotoka zonna ezikeeza kamwini muzuuki beba batiiba bejoko bali bafuumule mu nnyuma. Yes. Nguli si kirame ekikamu. Omukanjuzi nnyo n'amutayina amugambako. Obaali balowooza mboze nja kukkiriza. Naye baani abanakiteeka mu nkola ekirame eki kikamu? Abaana mbatuga. Nagamba abaana abo ne mbagamba nti nze okuntwala mu kyaki okunsabira nja kutukirayo omuntu. Toyagala kusabira. Sisomye mu kyaki nga ndi mulamu. Ontwala otya mu kyaki. Ona nvume. Oyo faaza gundi. Jumba. Waliyo faaza ono yagamba kolera akalambo ko. Kibi. Omutya. Sifuumula entebe. Omuzimu gwange tegufuumule entebe mu kyaki ne zidduka. Nze nabagamba munnaddiini asobola okunsabira aliyo ogubujingo. Bujingo no waffe. Yekka. Yabisobola. Yayinza okujja n'asaba ewange. Kakati yanajja n'akusabira. Bimumanyi mukwano gwange kubadda bimumanyi. Ate jajja faaza bimukube bigona dduka. Ate Jumba aligaweesa. Oyo simumanyi nnyo. Ono asabira abagundi. Oyo mutani wange yagamba ali mu palamenti. Mbo tojja kutuwa biragiro bejje mukutulirawo. Abakulu ngambye omulambo gwange tegufuluma agujjewo. Mbo omufuta alagira kuku. Nedda omwana muleke. Ate teyagala omwana tumutwala. Nze abaana bange ku bukambwe bwe bamanyi bwennina. Tewali asobola kuga nti eddaame tulimenye. Tujja baterako obutambi. Tewali. Babuwulire. Era omulambo gujja kuba. Eza state house zo tubatwala ntyagi. Emilioni 10. Ezokudde wa state house ko mutwale nga talinya. Emilioni 10 eziva mu state house. Nenfa kati. Ezo nze nduuza jja mpozi nga bankombasetinga. Nenfa kati. 10 eriva mu state house. Nze nja okulyetwalira. Nja kulizinga nze nveewo neddireka. Tewali bajja kuziika waffe kuba nze mbamanyi. Naye mulimu mikwano gyo. Kivumbi bamugoba mu judicial. Ne bamugamba nti yakoze ekyaguze kino ekitulwako ekyatoire. Bwe yamala okufanga bamukolereko sente ewange tewali mutendereza Kivumbi nga bamukolerako sente ate bamugobera ewange lirinnyoyo mugenda kulaba olutalo ewaffe lujja kuba kafungula mugenda kulaba okufuumula anti ngenda kuzikibwa nga nyimiridde mulabe kafungula nkete ewa gavumenti ali asoma obubaka simanyi bwani ali busoma mufu kuku abajja okufiira ewange bayitire olesa baka bwani omuzimu gwo nga gulibeera bizi kutugono n'abaana go batuge kuku okkiriza naye aleeta obubaka nti babusome kuku mukozi yayinza okuleeta obubaka yekka obwo n'obukkiriza nembukkiriza ate otafiire nebutafiire abo bajja kubuleeta abayinza okuleeta nenamyala ajja kumala gajja naye abalala tetujja bakkiriza ate bano abaseekeeza abalijja okukakasa oba ofudde abo tobatugire waawe ate mbafaako ki nze eddame yange likugamba nga bwe nabadde nfudde ekiro ewazana ennaku ezi ente zaawo weziri ez'okusala ekabalagala ennaku ezi ekyengera ennaku ezi ne mu nnyumba yange ey'omukyalo ewaffe ennaku 2 tujja kuziika ennaku naye nga mulya nga tulya tunywa nga mukuba ndongo musibule omunene avudde ku nsi nene Katonda alitegeera mulyoke munziike nga nyimiridde kaleebi kubanga omutwe tegugenda kuggwerayo guliko endabirwamu yaawo kabuli eriko endabirwamu yaayo
Kalebi ndaba akwata ku bakazi bange bababbe ebintu byange byenkolere ntuka mutuge kuku n'omusajja gwolesa mu nyumba kuku naye otuga mutuge ntuka mutuge ate Bugirita wamuwulira Bugirita yali musajja mugagga nga yaleeta Girita mu Uganda abaana be ne banywa omwenge yabatta n'abamalawe kiki Bugirita buli mwana wa Bugirita eyanywa omwenge yabanga ava okunywa mu mmotoka kuba yabalekera sente nyingi namutugira mu kkubo naye ng'amala kulaba Bugirita bw'ati yes ng'amala kumulaba aki Bugirita yatta abaana n'abamalawo nange bwenjoku nti omwenge mubeeramu omubbi mubeeramu afera nti ono ani ku bantu ani mukoze bizinesi yammwe yakusokola bantu temumpadde yadde 10 naye muniemu n'abaana bammwe bajja n'abaana baabwe bajja niyokuzaala kizunza lutwe oyo noti omwana wange kizunza lutwe n'atagetinga mukazi wange n'akolaki oyo kizunza lutwe ajja kuwandaka limpunyu mu mpale mama Anita Amongo tagenda kukaba n'okusinga ku ggwe anti kankubuulire no what they want is simple bo teboogedde kimukubya. If it is corruption, let the president of Uganda ask the British government to tell us who owns what in Britain. Buli omu bamulagi mu bakungu ba government kubanga you are saying that certain people are allowed to own properties outside Uganda, others don't. Kubanga bonna bazirina ne president azirina tewali atalina simanyi oba ayina twagenda ne waffe Sweden nga talina nalaba Museveni wakondesa rais amubuuza Mr. President, many African leaders stash have stashed money in their accounts in Switzerland, you don't have. Now what's your insurance, future insurance? Museveni said my future insurance is a stable Uganda. Mu Uganda tulina abayina ennyonyi ebweru ezikola. Yes. Tulina abasajja abayina emmeeri eziri ku nnyanja ezikola. Why do you believe okujjako nga mugamba temulina abapakasi n'ebitoli tufe twajja mutuniemu nga tulina kubeerawo nga batunyamu bunya nga olina kubeera mu kafo ka sente entono? Imagine these people. Abasajja babbye eggwanga abasajja banjooga bannange babbye eggwanga abasajja banjooga nti nsonga obye mu kifo naye gwolese wa miliyoni 7 nzo nteeka ku 1.7 nga byayina byennina balimba ntuula ewange nenkaaba amiriya wankola bubi. Omusajja Sebata yayimba ku Mutagubi oluyimba Mutagubi wankola bubi, Amelia yankola bubi. Nti nze after sacking me they took 5 billion. If this man wants to access this money, he should go to New Vision. Bwali of 50 million but na sente zino baba kulekawo mwali temuyinza ku negotiate nazigana bali bagenda zibba nalinjo kana mukubi wazigana yine jogo yomulenzi nze mukubene muteka kutaka okugana ko sente kwe kwakuleka ngampita wakuzanya when this man must go to New Vision swera amazi bilioni 5 zali ziraga gundi nagamba ani gundi tumukonde tumuwa mulimo mu New Vision manya mugonde mundivi mudemu nkubira amasimu mmwe sibata. He must go to no jogoli. If this man wants to access this man, he should go to New Vision. This man must be on NBS where we control. Animu kadisa nazimbango sekoko nalisimuse musobole kunjoga mwe mando wanjiyoge kati ofiridwa emando atabajijoga omulinza afiridwa bimekane kizunza lutwe emando atabajijoga baduka ne muleko naduka ne kaluyindizene nako ne kaduka mwaze nyira tazanyibwako. The best he would have done Museveni yali genti nkusibudde kwata akasente genda mwana wange otukolede ayimasi erichi mirundi ize ndiokeria mpampembe neddo omulenzi oyo yampa omulimu mpewe tengo sizi nga nze musale mbiri eza wansi kubanga ayagala kunyamu nakano I can give mirundi genda okuwa ennyoko give it to your mother mbu muteeka mu kategule y'abadvisors abali gusinga nakukwata kuge kalenzi kwe nalinka kuba ennyondo Museveni bamugambe
wali olabenga ngenze eyo naye president alimba yandikutte sente n'akola ye Museveni yali alowooza nti nja kudda mukolere naye kale yandikusiibudde oluvannyuma lw'okukitegeera nti bakutawaanyiza bakufuukidde ekizibu baali bamanyi nti buli omu bamuhambulinga kanakale ajja kgenda jangu ntwaleyo emyaka 10 bakakazi gw'ennyondo mu mutwe gwe yali eyatunda agasumbuusa mu magye kandi noneregamu ye nga Museveni alowooza nti I will be an advisor and do his work n'ogaana nani yakuba akasajja ku nkaasa omutwe kati kiri ekifuba kiteekemu yamanya era yamuteekamu Dona yamuteekamu oyo ani ku bantu mbwayagala bwa president mukube nembo mujja kutayinza bufuna tukuba bizindaala tali okwadduka ne gaali bindize bimufudde nze siriyogerako naye ku nsi mu Kabuli ne mu ggulu bw'ali batateegudde byayonoonye ajja kuniyako mu nnyonyi nga ne mukazi we mwali njokola ejjoogo ly'omulenzi oyo limuggwe mbo omulenzi ate mujozi I will support him to go to parliament. You took my money 3 times. Katinga kusupport him. Onti bamanyi mukwata mbonzekerize. Pay back my money. Toyina sente gwe. Abantu bagenda kuwa sente za kalulu. Tuyina kwezikunyesa kuba. Kana itachi wa money. Oyo mulenzi nyizo kwata sente ze nekizunza lutwe. Nyizo kwata ku sente za blood money. Mi. Emyaka 10 ngimaze mmona abona. Nkera kuma byoto ngenda kutusuzi nenkuma nemukolimira alamuzanga bukambwe omulenzi we yaniyedde ku bantu bangi akyoze ensi yonna n'aginiyako ate nze namubala bw'oba onoonya obusika oyo omulenzi tayinza kusikira Museveni omuko tasikira Sezaala tasobola kumusikira ne bw'anaakola n'ajoga ensi n'aginiyako n'aginyolako tasobola musikira a powerful leader will never be succeeded by an equally powerful leader era tekisoboka Moi Kenyatta was succeeded by Rafa Moi.